about domestic violence. It's Soka Zubedda is a masterpiece. There's no question about this. Omanyi Kato yangamba ebintu ebimu nga ndowooza olumu asaaga. Kato yangamba there is a talent. Omwana ono oyina omulaba. Ne ngamba kati nze ngenda kulaba. I mean, she is amazing. Top of the range, top class. Bonna, the actors and actresses who were part of this play, they were amazing. The story flows. It has anticlimaxes and downs and the stagnation, quite captivating, interacting the stage players and the audience, giving you a touch of feel. Long as it is, because it's in the theater, like what I said, getting classic theater back to the people and the people back to the theater. Zubedda and your team, you have made it. I don't know. Actually, million satuze nasasula nabawantono. You deserve much more. Nkubiriza bana Uganda, please. Mwena we muli. Mwekwate bulungi mujje mulabe omuzannyo gw'omwana. Takyetaaga kulanga. Mujje mulabe politics ali maka. Gonna nga bwe gali. Mujje mulabe how men can be confused to abandon their children. Just for, I mean, Zubedda is a masterpiece. Integration of business, amaka, abachala. Zubedda, you're super. You're super. I have no words to define you, but this is a masterpiece. Uganda has got it. Zubedda ne team n'abali mu performing arts, like Kato was saying, temwetaagako muntu mulala yenna. If you acted this in Swahili, it would sell in the entire East Africa. If you did it in English and you got characters and you pieced them together, it is everywhere. What you've acted is the true masterpiece of what is going on in Uganda. So, mwebale nnyo mwebalire ddala. You've lived up to our expectations. It's amazing, amazing. Nkubiriza abantu mwenna nti mugulabe, you won't regret. I've been here. Zubedda yagukeepinga nga gwakyama. It was extremely amazing. Oyina engeri ogenda obayambako okulanga abantu bakoma mu theatre. Everything she can do. Kati kankulage. Some of you might not realize. Atayagala ne bw'atajja na mu theatre. If she puts it in form of digital content mu movie, it will sell better than anything. With subtitles and piece up characters abasobola okuzannya Oluswahili ne baguzannya mu Kiswahili, this will flow in the entire East Africa. This happens in Rwanda, this happens in Burundi, it happens in Kenya, it happens in Tanzania, everywhere. Act this with subtitles. Fetwala ba Jumongo, film ya Jumongo abagimanyi ngeri mu Lukorea naye netunyumira. Kakati what of this? She's an amazing talent. So ebisobola okubongerwamu ng'abantu is sound movement, how they have to use ebintu byonna, integration, okuleeta theatre bagize mbantu mutwala omuzannyo mu guno mbaana. Take it to different areas. Nkubiriza abantu bonna. I wish you could tap into all classes. Ez'ababaka ba parliament, ez'abantu kimwenna gye muli guys. Zubedda yalina hit. Nga tuvuddeko ku muzannyo wano eno, mukwano gwo Ssegirinya ali mu mbeera ki? Bamubisa ebbanga wiiki 2 bamubiika buli lunaku naye wabakedde mubiika. Ekisooka ntuusa okusaasira kwange eri Ssegirinya olw'embeera gy'ayitamu naye nsaba Allah amusuusa. Ebyo ebigambo byange byokka. I have nothing much. Kuba kati wali yeetaaga saala zaffe. There's nothing more we can do. I don't think it's worth it talking about kikyaliko kyekigenda mu maaso. You can go and consult anti bagamba mugende ku kibiina kye bajja kubabuulira. Onale bakatalekeka. Watugamba mulundi guli omuzannyo gwa ceasefire wagulaba. N'ogwekkaanya bulungi. N'otugamba tukuwemu obudde ogutegeera. This is better. Yeah, this is better. Quite better. It is. I mean, ceasefire was good. It was about 60-70%. This is 99%. It's 99%. No doubt. In a sane person, I mean, quality is quality. You know me for that. I'll tell you,
anything right as it is. If ceasefire was about 60 to 90, yes, you can say it had a better stage, you can better choreographing. This is a masterpiece, a class, pure class. Actors and actresses never libali balungi. It was long. Naye gwano waliwo avuddewo nga tategedde. Yeah, exactly. Buli omu avuddewo ategedde. That's the role of this. Si kuleeta gye tuyita abstracts. Ekintu tosobola kukitegeera, buli omu tasobola kukitegeera. I mean, this is a masterpiece. Zubedda, grazie. Eyatuula ebbanja naffe tujja dimutiza. Nkyali ku ndagaano eri kuba Katoyi eyandaga ono n'aŋŋamba oyo omwana agenda kuba ne ati mu muyambe. Ate njirage anjagazza nnyo theatre era nange ndi mugoberezi siina bigambo birala. Shamimu ze siina kye nsobola kuwa just manyi olinayo nze ndi mukwano gwo nange neegasse ku mikwano gyo. Ekyo nno kirimu ssente nnyingi gwe genda buli w'oyogera ng'ogaa ndi mukwano gwa Nsereko ojja kufuna ssente. Ogenda bugenzi ku mmeeza eri wali eriko Hajjati Katongolo ogaye nti ndi mukwano gwa Nsereko ng'ojjayo emmotoka. Hajjati Kibo waali wali ng'ojjayo ettaala. Aliko eyo password ne bw'oba oyagala visa ogamba bugaye kwembase nze mukwano gwa gundi nga baguwa. Assalamu alaikum warahmatullahi.